Yes, for additive yojimbaniriza kade kano mwasibye mutya ajipereka like comment section weri awo bakapontera mu comment section tusigalenga ogifollowing abagita for additive yojimbana mawulire agabagambula okwetula eggwanga lyattu Uganda. Pastor Rogers Bugingo ensonga z'omusango ensonga za annulment bizemu ajukira Pastor Bugingo yamenya etteeka lya kooti olw'ensonga nti ekirayiro kibaali bakola ekirayiro kyali kyakola kya kusigala nga bali wamu ate ne muteeka empapula ze basayininga ate Bugingo akyali mukyala we ojjukira musajja mukulu amanyikiddwa nga Apostle musajja mukulu amanyikiddwa nga Apostle John Singa akyalemeddeko Apostle ojjukira nabalagako ebifaananyi bigenda kuba mbalaga ekifaananyi ky'emmaaso Apostle alemeddeko akyali mu nsonga zino kooti yadiddamu okubanga ekinula musango guno ogwa Pastor Rogers Bugingo ne Teddy Bugingo naye nga abasinga bavudde nga basaba Teddy Bugingo nti awanike akkiriza annulment kubanga essaawa zino ali mu kwerabisa kubanga kooti essaawa kyagala okubanga esalawo eyagala kusalawo kulaga nti Susan Makula si mukyala wa Pastor Bugingo ye nga ye kyayagala bakole ki kyayagala bakole Apostle John Singa kyagala kooti ekole jukira kooti webesazeewo ekyo Susan Makula abalina okuva mu maka gaani aga Pastor Rogers Bugingo basse ekyo ng'amu kwegamba nga takyali mukazi we naye ekyo nawe tekijja kusoboka nze nga nze sisuubira Pastor Bugingo ajja gulirira kooti ekyo nze ndaba kizibu okwapeninga sibalimba Apostle John Singa nze ndabanga ali mu kkama ennume amanyi bw'okkama ente ennume oba tolina kyogenda kugijjamu kubanga sinkazi sigama tugenda gifunamu matawa tunagifunamu mata kati Apostle John Singa kyali mu kukola essaawa zino ali mu kukama nnume tekisobola kutuuka kizibu g'amazima newankubadde nenze ndaba kizibu mu Pastor Bugingo mbu okusulawo Susan Makula mbu baawukane kuba kooti asobola giwaayo ensimbi kisoboka kubanga alabikako information etambula eraga nti kooti yaliddamu okutunula mu musango ogwo n'ensonga nti Apostle John Singa agamba nti kooti teyatula bulungi mu musango ogwo yandibadde tegusalawo bwetyo kubanga bano eddiini yaabwe tebakkiriza ku muntu kuba n'abakazi babiri singa badde basitaamu ofundako naye ate eddiini yaabwe ekkiriza mukazi omu jjukira bonna yabawasa mu mateeka ate bonna yabakola ki yabateekako empeta Susan Makula ne Teddy Bugingo kibategeeza nti etteeka lya kooti yali weebuula yaliisaamu amaaso era Apostle John Singa agamba nti kooti yandibadde ebaako ekyekola kubanga abantu bagatandika okuba nga bayisaamu amateeka ga kooti amaaso nga bagayisaamu amaaso amateeka ga kooti nga bagalyebuula bakuyita kulyebuula nti Pastor Bugingo etteeka yali lyebuula Apostle John Singa yoyo oyo alemeddeko baafukidde Pastor Bugingo akayinja mu ngatte ennaku zino yagamba nti agenda kulwanirira Teddy Bugingo nti adde maka naye simanyi kubanga nze ndaba Pastor Teddy Bugingo wanaabazeeyo maka ajja kubanga yeyeekaka ku Pastor Bugingo anti be bawulya abafumba abeekuba ne betta ng'omu tayagala munne ng'omu yeesiba ku munne abasinga bagamba nti Pastor Teddy Bugingo yandibadde ebintu akola ki yandibadde abiwanika n'akkiriza annulment ne biggwa kubanga essaawa zino kooti kiyinza okugiwaliza okudda mu musango guno olw'ensonga nti Pastor Teddy yagaana annulment bakyali bafumbo ne Pastor Bugingo bakyali bafumbo kyova olaba kooti egenda kutula mu musango naye singa annulment yabadde yagikkiriza mu kisooka byo tebyali baddewo ate kooti neweera esazeewo nti Teddy Bugingo ddayo mu maka oba ojja kumbuulira ekiba kigenda okubeera mu maka ga Pastor Bugingo Makula ne wabeera agobeddwa olw'ensonga nti Pastor Bugingo yalaga nti Pastor Teddy takyamwagala kibategeeza nti Pastor Teddy aba agenze akusinkana obuzibu obw'amaanyi olw'ensonga nti omusajja gw'abalika batamwagala bona bagambye nti bagenda kusanga obuzibu simanyi Apostle John Singa bw'agenda kukikola kubanga n'omundi ogwasooka kooti yali terina kukkiriza bano bantu kufumbiriganwa singa yali kimanyi nti amateeka bali mu kugalyebuula ne kooti yabaleka kiva mbagambe ndaba kizibu Pastor Bugingo ayinza okuba alina bakolagana nabo abamu kwaba bakola ki abali mu mateeka
bakolagana abo nga bamuyambako kwa nti kubanga atuukiriza bino ebigendererwa bye kubanga etteeka yali lyebuula etteeka yalimenya amateeka tegatambula bwe gatyo kubanga ne mu kusayininga wali bibaako kyotegeeza nti yali alina okufuna Stephen Makula ng'amaze kwawukana Teddy Bugingo naye ate tebaayawukana Teddy Bugingo kyokka ate n'afuna Susan Makula. Etteeka abaali lyebudde abaliyisizaamu amaaso amateeka ga kkooti abagayisizaamu olugaayo kati awo simanya Apostle John Singh agenda kukikola atya agenda kukikwasaganya atya kubanga baava jimpereka like ate subscribe ng'onyiige ne kale bagita Faadi TV yugi mwabali mu ggwanga erya America, Canada, Toronto bagamba nti muli babodi nnyo kubanga mugikumirako updates zino mba nazo eziba zitambulatambula okwettera eggwanga Uganda naye ng'ensonga zeezo naye ze mbagambye nti simanyi Apostle John Singh oba alina kyayinza okukolako naye Pastor Teddy Musaasira mukazi wattu bambi kubanga kkooti ne bwebeera esazeewo nti addeyo mu maka era ndaba batajja kugeeyagaliramu singa abivaako ne yeefunira omusajja omulala abasinga n'abe abasinga bwe bakola ki bwe bagamba tulize tulabe ebinaava mu kkooti ng'ezeemu okubanga etula kubanga omusango badiramu okubanga kwaki bagutula mu nsonga nti Apostle John Singh ataddewo embeera ayagala kkooti ekole ki addemu okubanga etula mu musango nati sika obufumbo bwa Makula ne Pastor Bugingo obusazibwemu ye kyayagala era agamba nti agenda kufookola nga Teddy Bugingo addayo mu maka ge. Subscribe atonyiige ne kade.